nze nsazeewo nsobola okubeera namba 4 ng'ate mbeera na mu nnyumba y'emu. Shiba mumuwulidde agambye ye mwetegefu okufumba ne bajja be ne babeera bana. Buli muntu alina munnanga ate eddembe lye, waddembe okusalawo ekyo ky'abeera ayagala. Omuyimbi Shiba Kalungi avuddeyoko n'agamba nti nno abakyala ne babeera munnanga ate bana asobola okufumba nabo, kiyite munnanga ate bajja be. Wabula bino byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako, wabula ng'ate bbaawe omukulu munnanga ate Sulaiman yavuddeyo munnanga ate n'akakasa muganda wange kibadde kikambwe. Spice Diana munnanga ate naye abadde mukakasa wano. Coco Must Shine muganda wange nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi, wabula kansoke nkutegeeze nti woobeera nga tonnaba kulayikinga video ogirayikinge kwosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Inno nno ntandise munnanga ate n'ebiri mu getting viral. Shiba Kalungi ku podcast ye kiyite munnanga ate Let's Talk About It episode ey'okulala avuddeyo n'obubaka munnanga ate obukambwe. Abagambye nti nze sikiinaamu munnanga ate buzibu, nsobola okufumba munnanga ate ne bajja bange nemba nga ndi fine. Nze nsazeewo nsobola okubeera namba 4 ng'ate mbeera na mu nnyumba y'emu ne ba co-wives bange ate nga mbaagala nnyo ate nga nkitegeeza. Nze nsobola okubeera namba 4 bulungi nnyo. By the way, nze kasojja n'onnyonnyola nga ne ba co-wife bange nengenda ne mbakyalira nga balungi. In practice. I'm not even joking. I can be number 4. I can even be number 10. You know why? Nze ngawe nabagambye si kya romance, genda bakuromance ng'omwenda nze ojje tunyumye. Shiba mumuwulidde agambye ye mwetegefu okufumba ne bajja be ne babeera bana nga babeera mu nnyumba y'emu. Ye kasakaba nga alina emirembe. Kino abakazi kibalekawo muzisagala musajja mufumbo. Omukazi olina wootuuka ekiseera oba olina emyaka gy'otuukamu nga tokyasobola gamba sijja funa musajja atalina mukazi, wabula nga olirwedde genda n'omusajja oyo akutegeera ne wabeera nga mufumbo kasita kabeera nga akutegeera. Waliwo emyaka gy'otuukamu nga omusajja gw'oyagala alina kubeera nga mufumbo, mpozi ng'obadde oyagala buvubuka, naye ng'omusajja gw'oyagala wabanga atanga ku myaka ngaana n'okwambuka waggulu olina kumusingana nga mufumbo. Ekikulu kukutegeera. Shiba akulaze nti ye mumativu talina buzibu ku bajja be. Ye kasakaba nga bbaawe amutegeera. Nenga Shiba kye kyatayina. Shiba soofuna omuvubuka yenna naye atayagala katemba. Ekyo bayita okubeera nti omukazi akuze mu bwongo. Omukazi kati akuze arizoninga. Buli kimu munnanga ate ne kitambula bulungi. Oyo ye mukyala munnanga ate Shiba. Simanyi ndowoozayo muganda wange, naye ekyo nkikulekedde munnanga ate mu comment section. Wabula ku lunaku munnanga ate olw'abamaama bawa Shiba omukulu munnanga ate Sulaiman yavaayo munnanga ate n'obubaka obw'enjawulo ku Facebook nga ayagaliza munnanga ate bakyala be okwaliko Shiba kwosa n'omukyalo oyo omulala nga bw'ogezaako munnanga ate omulaba be yazaalamu abaana abo nga bw'obalaba. Obubaka bwa Sulaiman yategeeza n'agamba nti nno munnange nti bano abantu bange munnanga ate mbawadde ebimuli byange batabbu nnyo era mbaagaliza munnanga ate olunaku lw'abamaama olulungi. Bwebwo obubaka munnanga ate obwa Sulaiman eside eyo. So nga nkongeddeyoko wali munnanga ate omuyimbi Spice Diana. Spice Diana munnange nno yavuddeyoko ng'ali mukola munnanga ate dulopu ng'agikolera munnanga ate omuyimbi Fefe Busi muganda wange omukyala abadde ne energy.
abadde ne energy asoose munnanga ate n'atukubiramuko akapiira awo nga boogezaako okulaba akatambi ako. Katabo nzalina enzalina ekiddako enzalina ebimalayo nzalina. You better tell them we run the system zemuka kuba nzeruga bwe banna bakone bachachayika yenze namu omuchi chimanyi mundo tanemu. Yo, what's up everybody, it's your girl Spice Diana, Star Girl, on the 16th of May this very month. Fefe Busi, the baddest rapper, yeah, representing Lugogo Musaleko mwena hip hop lovers and fans of Spice Diana namwe mbagamba mubireyo kubanga kigenda kuba masavu nnyo. Fefe Busi, respect, much love, all the best brother, see ya guys. Munanga ate omukyala Spice Diana, mwana muwala influencer ate nga tiktoker, muwala wa modi omubalanguzi mwite munanga ate Coco Must Shine abadde munanga ate n'obubaka mu katambi kano bw'abadde munanga ate atulaga. Indeed, it was a very, very nice experience at Tower Tasty Cafe located in Namungona just after Kasubi Market. Inga wakava katale ke Kasubi webat ekizimbo jawo kira bakiyita Namuga Towers. So wotukawo Tower Tasty Cafe ojaba ogiraba. So when you get in, ask for anything. They have literally everything that is on point. Very good quality. Again, Wednesday, obagambe njagala burger, it is always a burger Wednesday. Buy one, get one free. Ne pizza westcho wechiba. Ramaza kulya nembaga matemonze sanze bye. Mwana muwala munanga ate Coco Must Shine atulaze nti nno bagayi bano aba Tower and Tasty Cafe abasangibwa munanga ate ennamuŋŋoona munanga ate be bamukolera era nga atuuseewo munanga ate mu kifo kino n'asobola munanga ate okubeera ng'abawagirako awoomeddwa nnyo wabula takomye nakwekyo n'apaakinga n'okupaakinga muganda wange kibadde kikambwe nnyo. Mwana muwala munanga ate Coco Must Shine bw'atyo bw'avudde munanga ate n'atukakasa oba n'atulaga munanga ate esayidi awo.